أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Onakula Mande nakuzumeza 24 mwezi gwa Jumada Athani omwaka 2039 Hijiria. Tutandise na kitabu cha Allah Al-Quran Al-Karim ebadde suratu Al-Fatiha okuva Sheikh Ali Abdulrahman Al-Hudhaifi hafidhahullah. Ali Abdulrahman Al-Hudhaifi imamu wa Madina, imamu akulembera masjidi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ya tugulido program ye kiro kino wano kumpeoza Pal FM mu suratu Al-Fatiha. Nze imam cheni wano mu studios tulimu ne Sheikh Abdulkareem Mugendera. Naam Sheikh, tuanze kulaba. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Kusoka twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yatutusiza mu kaongezi ko olwaleero. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwa bulungi buli mu kiro ky'olwaleero, tutasobya obukirimu. Mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala batusasuli obulungi ebbanga lyonna lyemmalanga mutega paalu okuwuliriza. Amin, amin. Ebigambo ebikwatagana n'okumanya Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'okumanya ebigambo ebitusomesebwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Olwaleero mikwano gyange abalungi, njagala tubenga tutunuulira ku bintu ebimu bye twayogerako ku mulundi ogwayita, ebimenyawo empagi gye twayogerako obukulu bwayo n'obuzito bwayo. Empagi ya shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada Rasulullah. Twagamba nti ekigambo ekyo kikulu nnyo, kinene nnyo, naye ate waliwo ebintu omuntu bw'abanga abikoze biba bikisaanyizaawo era biba bikimenyeewo. Ate newabaawo ebimu nga bw'oba obikoze bikireetera okunafuwa, ne kibanga tekikyali ky'amaanyi, kinafuyidde ddala. Bwe kiba kizimbe nga kiri ku njegoyego zaakuba nti kigwa. Ebintu ebyo bituze bwe njagala tubenga twongera okubanga tutunuulira insha Allahu ta'ala. Ebimenyawo la ilaha illa Allah. Esibu. Nga ku mulundi ogwayita twayogera ku kigambo ekikwatagana nti ashirk billah, ugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lw'okwatagana n'ensonga eyo mu bunene bwayo, mu butono bwayo, ekigambo la ilaha illa Allah oba shahada oba ogikubyemu ebituli. Sijji kuba mu bituli byokka, wabula oba ogisaanyizaawo yonna ebeeweddewo. Twayowa ebyokulabirako bingi, tubagamba nti shiriki ono twamuteekulamu naddala shiriki omunene, ne tubagamba nti waliwo shiriki da'wa, shiriki ali mu kusaba Allah subhanahu, kusaba ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Wama akthar
nga kyokka bye bisinga obungi ebintu ebisabibwa. Olwaleero ojja n'osanga omuntu ng'alina baasaba bayitirivu nnyo. Kifo ky'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'owesanga ng'alina ebintu bingi byasaba. Onaasaba gundi, onaasaba muti, oli asaba nsozi, oli alina jjinja lyasaba, oli alina ebintu byanjawulo nnyo ebisinzibwa awatali Allah subhanahu wa ta'ala. Kati mu dduwa oba mu kusaba shiriki namwe abaamu ne tuba ne kye twayita shiriki nniya wal irada. Shiriki atambulira mu malirivu mu kwagala nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atulaga nti omuntu oyinza okukola ibada naye nga togikoze kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, wabula obadde n'ekigenderero ky'okwagala okuba nga onoonyamu obulamu buno obw'ensi. Era bwe kiba nga kibadde ekigendererwa kyo nakyo Allah kukakasa nti mbikusasula naye nga ku nkomerero toyinaayo mugabo gwonna. Ne tunuulya ne shiriki taa, shiriki ajjira mu kugondera ebitonde mu nsonga y'okujeemera omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo nayo shiriki munene akujja mu busiraamu. Ne tuba ne shiriki al-mahabba, okwagala. Oyo naye twamunnyonnyola ku mulundi guli ogwayita. Olwayo tujja kunnyonnyola ku anwa ashirik au ashirik al-asghar gwe twandiise nga shiriki omutono. Lwakuba nti ayitibwa nti mutono naye gegamu ku mazambi amanene. Tumuyita shiriki mutono bw'omugeraageranya n'oli oli akulembedde, naye ate bwe tudda mu mazambi ayina ekifo ekyokumwanja ennyo mu kuba ku mazambi amanene. Era shiriki ono newakubadde nga omuntu abatakujje mu busiraamu naye abaanafuyizza shahada yo eba enafuye, oba oli awo eyinza okutuuka ku ddaala erigimenyawo. Nga ne shiriki ono mutonotono kyebategeeza naye abanti buli kkubo lyonna ery'omu bigambo oba bikolwa oba kwagala nga lisobola okukutuusa ku shiriki omunene naye nga totuukira ddala ku shiriki munene, oyo gwe tuyita ashiriki al-asghar. Shiriki omuki? Shiriki omutono. Amakulu nti tatuuka ku ddaala lya shiriki oli omunene. Mwe muyingira kitwandiise nti yasiru riya omutonotono. Waliwo riya nga ya ate asusse afuukidde ddala shiriki, ayingidde ddala mu shiriki omunene. Naye riya muwuliriza omulungi ayinza riya tukiyise nti kabandabe okukola omulimu naye nga ekigendererwa kyo yagadde kukola ki kuba nti bakulaba. Aye shiriki ono atera nnyo muzibu mu mbeera ye. Oyinza okuba katugeze mathalo ze mu muzikiti okusaala eswala, wallahi ngoze n'enniya nnungi, naye olw'okubanga olina gw'olabyemu sheekhe wo imaamu wo n'ogezaako okulaba nti olungi y'esswala eyo olongoosa esswala eyo, osobole okuba nti ono akutunuulidde aga nti omusajja ono mu butuufu atyani atya Allah wera wagitereeza swala atereezezza esswala, naye nga mu kusooka wazze n'enniya yo nnungi, naye kyosanze kino nekireeta ebizibu, nekikuleetera ate ebizibu. Kati niwesanga nti omulimu gugenda kufa ku nkomerero yaagwo ng'enniya yaagwo yabadde ki? Yabadde nnungi. Waliwo ekyafa kye batera okutuwa, batera nnyo okukitunyumiza ku bantu abatukulembera, nti waliwo omusajja yali mujjumbize nnyo mu kusaala esswala, nga asaala nnyo esswala zino eza sunna qabliya baadiya. Kwegamba abasiraamu ne mu muzikiti ne bamutandika omwogerako, jamu oyo mu butuufu ye Allah yamuwa imaani ye, olaba qabliya azisaala baadiya azisaala, mujjumbize masha Allah, mujjumbize. Kati bano abaali banyumya bwe baali banyumya mu muzikiti ebigambo bino byamugwa mu matu. Ono yali asaala qabliya baadiya. Bw'aba asaala ng'awulira emboozi y'abano bamunyumyako bamwogerako ibaada z'akola, kyaba bagamba nti n'okusiiba nasiibye leero lwakuna. Kyokka ali muki? Mu swala abagamba n'okusiiba nakoze eki? Nasiibye. Ekitegeeza nti ibaada zino ze yali akola, emirimu gye yali akola
yali tayagala kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, wabula yali anoonyamu abantu okubanga bakola ki, bamwogerako nga bwali omujjumbize, nga bwali omusaaze nnyo wa qabliya ne baadiya. Olw'ensonga eyo nti riya kyekimu ku bintu ebizibu ennyo nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujja okulaba bwatunyonnyola ensonga eyo kwatagana ne kabanda be. Ne mushiriki omutonotono mwe muli omuntu okubanga yakimanyira ku lulimi lwe okulayira ekitali Allah subhanahu wa ta'ala nga kitegeeza mu kitoke kyagonja okufira mu kitoke kyagonja ndayira okufira mu kitoke kyagonja mutufu nga sikyategeeza mu mutima gwe naye nga ndayira okudda kuberera nnyo bwatu bwe yakikwata ndayira kitango okuva emagombe ndayira kibwe kwegamba alayira ebintu ntu ebizibuzibu kakati omuntu buli lwolayira ekitali Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera efaanana bwetyo oba okoze shiriki nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batugamba nti man halafa bighayri llah faqad kafara aw ashraka, omuntu yenna alayira ekitali Allah subhanahu wa ta'ala aba akoze obukafiri oba aba akoze shiriki. Mwe muyingira n'ekigambo kino ekitera okukozesebwa abantu oluusi nti singa tabadde Allah naawe, obutuufu nze singa bannafa nakyo kigwomo, ekyo nakyo kigwa mu muteeko ogwo. ate lwaki singa tabadde Allah naawe? Lwaki? Kikisuula mu shiriki nti omuntu ono omugeraageranyezza ne Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ogambye nti singa si Allah noono, kiba kitegeeza nti Allah akoze naye nga akola nani? Noono gw'omugasiddewamu. Kati waawe eno gy'otaddewo nti lawla Allah wa anta, singa si Allah naawe, ekyo kigambo omuntu bw'obanga okifulumizza oba masha Allah wa shi'ita, Allah bw'aba ayagadde naawe n'oyagala, tujja kukola programu eyo etambule bulungi, ebigambo ebifaanagana bwe bityo, oba omuntu n'akozesa olulimi olugamba nti hadha min Allahi wa minka, kino kivudde wa Allah naawe, oba omuntu n'akozesa nti ana billahi wa bika, nze ndiwo ku lwa Allah naawe. Ekyo nakyo tutera nnyo kiwulira bannaffe abakikozesa musiraamu, lwakuba Allah naawe naye nga wandibadde ntaasa ndiwo ku lwa Allah naawe. Ekigambo ekifaanagana bwe kityo, oba neesigamidde Allah neesigamira naawe, ebigambo ebifaanagana bwe bityo bikusuula mu shiriki atambulira ku nnimi. Era shiriki oyo olw'okuba nti muzibu nnyo, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatiisa nnyo umma ye shiriki ono okusinga ate ku munene. Yagamba sallallahu alaihi wasallam ashirku fi hadhihi al-umma akhfa min dabibi an-namla as-sawda ala safati as-sawda fi dhulmati al-layl. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti shiriki yekwese mu ummeno nga alinga bwolaba ensanafu enzirugavu ng'etambulira ku jjinja eriddugavu mu kire ekikutte enzikize y'amaanyi ennyo. Yeekukumye shiriki atambula mpola nnyo, muzibu oluusi wakutegeera, nawe gwe kennyini osobola omugwamu nga tokoze eki, tomutegedde. Naye oyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuwa amagezi n'atuwa eddagala butya bwe tuyinza okumuwona. Yagamba sallallahu alaihi wasallam nti kyandibadde kirungi omusiraamu ku makya oba akawungeezi n'okozesa ebigambo bino okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, ng'omugamba nti Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'a wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Amakulu g'edduwa eno Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza nti osaba Allah ng'omugamba nti ayi Allah neewogoma gy'oli okubanga ontaasa okugattako akantu konna nga nkimanyi, era ne nkusaba onsonyiwe kwoyo shiriki gwe mbanguddemu nga simanyi. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti omusiraamu singa akozesa edduwa eyo, Allah amusonyiwa byonna ebiyitidde mu budde obw'emisana. Bw'ogikozesa ku makya, Allah akusonyiwa byonna ebiyitidde mu budde obwaki, mu budde obw'ekiro. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga
oba nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga nti shiriki ono yeekwese nnyo, olina okuba omwegendereza ennyo omusiraamu yenna ku mirimu gyo gyonna gy'okola, kubanga enneekweka gye yeekweseemu kikwetagisa okuba nti ensanafu bwe banga nzirugavu etambulira ku jjinja eriddugavu mu budde obw'enzikiza ekutte y'amaanyi, kiba kitegeeza nti kikubeerera kizibu okulaba ekintu ekyo, okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala akusaasidde nnyo n'osobola okuba nti okola ki okiraba. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu bwe yali annyonnyola aya egamba nti fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, yagamba nti al andada huwa shirku akhfa min dabibi naml, yagamba nti ye shiriki eyeekwese alinga bwolaba omusinde gw'ensanafu nga eri ku jjinja eriddugavu ng'etambulira mu nzikiza. N'atuwa ekyokulabirako nti ye muntu ogamba nti wallahi wa hayatika ya fulan, ndayira Allah n'obulamu bwe gwe gundi, oba omuntu okulayira obulamu bwe, oba omuntu okukozesa ekigambo ekigamba nti singa teyabadde embwa eyo wallahi omubbi yabadde atumaze, oba omuntu okugamba nti lawla albat fi ddar la ata lusus, singa teyabadde walwale waliwo zino embaata ezikuuma abantu nga yo bagita kabuzi, embaata kabuzi ezikuuma ki, olinaga nti singa teyabadde embaata eyo kuba nti yatukuumye ababbi babadde bakola ki, babadde batumazeewo. Ebigambo ebifaanagana bwe bityo bye biyingira mu aya eyo Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma gy'atunnyonnyodde nti banneeti Allah temumugeraageranya na bintu birala byonna. Allah subhanahu wa ta'ala temumugeraageranya na bintu byonna, kyokka nga mukimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala teri kintu kyonna kyoyinza mumugeraageranya nakyo, teri kintu kyonna kimufaanana Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo hadithi eno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagambye nti man halafa bighayri llah, omuntu bw'alayira kitali Allah subhanahu wa ta'ala fakad kafara aw ashraka. Hadithi eno omu ku bamanyi ayita Ibn Qayyim rahimahullah, Imam Tirmidhi rahimahullah yagamba nti fussira hadha alhadith inda ba'd ahli alilm, abamanyi bannyonnyola hadithi eno ne bagamba nti fakad kafara aw ashraka ala taghlidh, yali ategeeza kuvumirira mbeera eyo nakulaga nti si kirungi muntu kubanga alayira ekintu kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Olw'ensonga nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasinkana Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu nga Umar aga nti wa abi amakulu alayira taatawe, ng'olwaleero bwe tulayira bazadde baffe, bwe tulayira biki, kati naye yali alayira kitaawe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava mugamba nti ala inna Allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, muwulirize ekintu kino, Allah subhanahu wa ta'ala abaziiza okulayira bakitammwe. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam y'omu n'agamba nti man qaala fi halfe, omuntu yenna ayogera mu kulayira kwe, wallata wal uzza, naaba ng'alayidde laata oba n'alayira uzza, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti falyaqul la ilaha illa Allah, goberezaako ekigambo ekigamba la ilaha illa Allah, kisobole okubanga kijjawo kiri kyokoze ekigambo ky'oba oyogedde ekyokulayira eritali linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo mikwano gyange abalungi abatuwuliriza, ensonga ekwatagana n'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala yemu ku nsonga ey'obulabe ennyo gyeteekeddwa okubanga buli omu waali aba mweraliikirivu era abenga assaayo ebirowoozo bye ku tagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mpazzi kono gyaffe abalungi abatuwuliriza era nga tukyagenda mu maaso n'okwongera okukkatiriza ku nsonga zino ezongera okubanga zimenyawo shahada y'omuntu okugijjirawo ddala. Tutunuulira ensonga egamba nti omuntu yenna assa wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala kayungirizi, nga kayungirizi oyo gw'osaba gw'oyitamu
ekyo nakyo kikuleetera okubanga shahada yo ogimenyawo. Kayungirizi sinategera kayungirizi kyeki? Kayungirizi olwaleero ojja n'olaba omuntu n'akugamba nti asaba Allah subhanahu wa ta'ala naye sisobola kumusaba butereevu, nina okuyita mu nassaawo ekintu kyonna kyalina okussaawo mathala okugeza nassaawo nti nina kuyita mu waliyo ono gwe nina okusaba antuusizeeyo ensonga zange wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati bw'obanga oyo gw'osabye gw'oyitamu okusaba n'obanga tosaba Allah subhanahu wa ta'ala butereevu, ekyo nno kikuleetera okubanga shahada yo oba nti okikubamu ebituli, era kikuleetera okuba nti onafuya oba okumenyawo empaji kuzimu ku mpaji, okumenyawo empaji ya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Nabwe kityo nti bano tetukkirizibwa kubanga tubasaba yadde okusobira nti bagenda otuwolereza n'okubanga tubeesigamira. Tetukkirizibwa kubanga tussaawo wakati waffe ne Allah subhanahu wa ta'ala be tulina okuyitamu okusaba. Ng'olwaleero bw'ojja n'osanga abantu nga bagenze ku kabuli bafukamidde beegayirira basaba, obanga oli bw'anaagenda e Madiina kibuga kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atuuka wali n'atandika okusaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti wange mubaka wa Allah nina ebizibu bingi, ebizibu byange bino nkusaba obitegeeze Allah subhanahu wa ta'ala, era nga mpita mu gwe nina okwesigamira mu nsonga eno, era gwe nkola ki, ebigambo ebifaanana bwe bityo, ebyo nno bimenyawo shahada eno y'okubanga okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. N'ensonga endala omuntu okubanga akakasa mu mutima gwe nti waliwo obuluŋŋamu obusinga obwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buli lwobanga okakasa nti waliwo obuluŋŋamu obusinga obwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam era obujjuvu okusinga obubwe, era n'okakasa nti waliwo okulamula okusinga okwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakyo nno kikuleetera okubanga shahada yo ogimenyeewo. Tukakasa bulungi nti khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obuluŋŋamu obukyasinga okuba obulungi buluŋŋamu bwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwe buluŋŋamu obukyasinga. Naye buli lwogamba nti waliwo kino ate Nabbi kyataalaba, Nabbi kyataayogera bulungi, oba waliwo ennamula gyeyalamula n'oga nti awo eddamula esiki si ya bwenkanya, yadde Nabbi bwatu yalamula naye obwenkanya bwabulamu mu nsonga eyo. Tukakasa bulungi nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasinga abalamuzi bonna, era olaba Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yatuuka okugamba nti fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Allah subhanahu wa ta'ala ng'alayira ye kennyini Allah ng'alayira fala wa rabbika, ndayiro oyo mulezi w'ogwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tebasobola gamba nti baba bakkiriza okutuusa nga bamaze okukulamuza nga gwe mulamuzi wakati waabwe, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, kunkayana zonna ze babafunye wakati waabwe, gwe mulamuzi asembayo gwasookerwako era gwasembayo ku nsonga eyo. Bw'obanga omaze okulamula gwe sallallahu alaihi wasallam, kyonna ky'oba olamudde bateekeddwa okubanga bakikkiriza. Ekyokubiri bateekeddwa okubanga bajeemulukukira okulamula kwo, kyonna ky'oba osazeewo gaba mazima meereere agavuddewo Allah subhanahu wa ta'ala. fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Bateeka okubanga tebasigazza kakunkuna konna mu mitima gyabwe ku ekyo ky'oba osazeewo, wa yusallimu taslima, bateekeddwa okubanga bajeemulukukira okulamulako. Muganda wange omulungi ampuliriza, bw'obanga n'ensonga yonna n'owulira nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ensonga eno yagiramula bw'ati n'eno yagiramula bw'ati, ebitera nnyo okubaawo abantu ne bafuna obutakkaanya, bamala okufuna obutakkaanya ne bayita baseeka. Seeka mujje mutuyambe ku nsonga eno. Baseeka bwe batumala okutuuka mu nsonga eno ne bagyogerako nga bagamba nti ebyo ebyobusiraamu bitunyigiriza ate ku sayidi wano, ne babikwata ne babizza wabbali. Era
n'okirabira mu mbeera ey'okugaba emaali y'abamulekwa, emaali y'abasika, nayo omuntu omugamba nti ne Allah subhanahu wa ta'ala atugamba bwati ku nsonga eno, nabbi sallallahu alaihi wasallam ensonga eno agirambulula bwati, ebintu bwe birina okutambula, ne bagamba nti nedda, awo obusiraamu bwali azaamaanyaamu okwo. Kati bw'obanga tukakasizza nti okulamula kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kusinga okulamula kwonna, n'okuba nti obulungamu bwe businga obulungamu bwonna, ekyo nakyo kikuleetera okubanga shahada yo ogisse, shahada yo kiwatoola mu ntandikwa ogikubyemu ebituli, tekyali nywevu, oba oli awo n'okubanga ogijjiddewo ddala tekyaliwo. N'ensonga endala gye njagala tukooneko mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza, y'ensonga ey'okuba nti omuntu okukyawa n'okusunguwalira ekimu ku ebyo nabbi byejja nabyo, newankubadde ng'okikoze naye ng'okikyaye, ekyo nakyo nno kijjawo shahada yo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku bantu abamu mu surati Muhammad aya y'omwenda, yagamba nti dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, olw'ensonga nti abantu abo baatamwa amateeka Allah subhanahu wa ta'ala ge yassa. Bwe baamala okutamwa amateeka ga Allah, fa ahbata a'malahum, Allah emirimu gyabwe n'agisazaamu gyonna. Omusiraamu yenna oba omuntu yenna omutuufu, bw'obanga olina etteeka lyonna lyofunye likusomeseddwa okuva ku Allah subhanahu wa ta'ala, balikusomeseddwa okuva ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'obanga tosobola ddissa mu nkola, aye tovumirire tokkakanya. Naye omuntu bajja ne bakusomera nti nabbi yagamba bwati ku nsonga eno, tombuulira nabbi naawe, n'otandika okukuba byasomesezza, oba n'okyawa nabbi sallallahu alaihi wasallam byasomesezza olw'omuntu, olw'okubanga tomwagala. Obuleevu bulinga bwa mbuzi. Omuntu najja avuma ekyo, najja kugamba nassaawo obukyayi, naye nga kyakyawa tamanyi nti akyawa bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olw'ensonga eyo okukyawa ebintu nabbi byajja nabyo n'obivumirira kikutuusa ku ddaala ery'okubanga okaafuwala n'okubanga omenyeewo shahada gy'osuubira nti wakola ki, wagizimba ng'ogizimbidde ku musingi ogw'amaanyi. N'ensonga endala y'okubanga okujerega, man istahza bishay'in min diini rasul sallallahu alaihi wasallam, omuntu okujerega eddiini ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okujerega empeera z'ayogera oba ebibonerezo byassaawo ku nsonga zonna, ekyo nno nakyo kikujja mu busiraamu n'obanga omenyeewo shahada gye wakola ki, gye wazimba. Kyetugamba nti si kirungi kujerega kintu kyonna kyolabanga obusiraamu bukisomesa, si kirungi kubanga okijeeja, si kirungi kubanga okivumirira, okuvumirira empeera, okuvumirira ebibonerezo ebyassibwawo. Omuntu yenna ajerega ebintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala byassa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kikujja mu busiraamu buno. Allah subhanahu wa ta'ala byali ayogera ku bannanfuusi abajerega nabbi, ne bajerega basahaba be, naga nti bali tebalina ne kye bamanyi okujjako okugejja obugezi embuto zaabwe, tebalina ne kye basobola, tebasobola ntalo, tebasobola biki, ebigambo ebyo babyogera nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amala obifuna obulungi. Nabbi n'abaga nti ne mwogera ebigambo ebifaanana bwe biti, baga nti innama kunna nakhudhu wa nal'ab, fe tubadde mu lwali, tubadde tetubitegeeza, tubadde tusaaga busaazi. Allah subhanahu wa ta'ala kyava baga nti qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un, bagambe ku Allah subhanahu wa ta'ala, ku mateeka ge, omubaka we, bye mubadde mujereegerera, la ta'tadhiru, temubaako kye mwekwasa, qad kafartum ba'da imanikum, ekyo kibakaafuwazza oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe. Okujerega obujerezi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okujerega n'omusiraamu munno si kirungi, si kya mu mpisa za busiraamu okujiba nti omuntu akola ki, ajeregerera oba okuvumirira kintu ky'otasobodde kukola. Saba Allah kikusobozese okukikola. Naye ensonga y'okujerega, baganda bange, tubenga tujeewala, kubanga eba eyonoona shahada yo gye watoola. Oyinza okukakasa nti oli musiraamu
naye nga obigambo byoyogera ebigambo ebikuvaamu noba oliawo n'ebikolwa byokola nga biraga nti shahada gye watoola mu butuufu bwayo ekyabulamu obuzibu. Okusooka twebaza Allah subhanahu wa ta'ala, oluvannyuma ne twebaza n'emikwano gyaffe abadde bawuliriza. Ali eruweeru abadde ayogera ku nsonga nti waliwo embeera gy'atera okulaba ku bakyala bw'aba ali lubuto okuwandula ku kifuba wano baba bategeeza ki mu butuufu kyetaaga babuuza sikirabangako, naye kiba kyetaagisa kusooka kumanya lwaki bakikola. Oluvannyuma kubanga okulamula ensonga kiba kikwetaagisa kusooka kumanya lwaki kikolebwa, oluvannyuma netukola ki netulamula. Tujja kwongera okukinoonyerezaako insha allahu taala. Edda nga tuli bato oli bwe yakuwanga amazzi ng'oganyweddeko ng'amaze okuganywa kugati kanjiwe ennyontayo masiko gayiwako wabbali naye oyiwako ttono naye nga tuli bato ddala. Simanyi oba kyekiba ekigenderwa, naye abuuza ensonga ey'okubiri ey'okujerega eyo nja kwongera okutegeeza ku baganda baffe abalungi baseeka bawalimu, kubanga era ebiseera ebisinga abatera okussaamu olulimi lw'okujerega. Oyinza omusanga era amanyiko ku Qur'ani, amanyiko ku hadithi, naye n'omulaba nti akozesa olulimi lw'okujerega. Olulimi olusi lulungi, tuteekeddwa okubanga tufuna adab oba empisa mu kwogera naddala ku bigambo by'omanyi obulungi nti biriko obujulizi okuva ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era nga tonnajerega kintu olina okusooka okunoonyereza. Bw'omala okunoonyereza obutuufu bwakyo n'obukyamu bwakyo, oluvannyuma n'olyoka okola ki n'olyoka oyogera. Kye nagambye nti omuntu oyinza okuba n'obukyayi bw'olina bw'ovudde nabwo emabega ne bukukyayisa n'ebirungi by'olaba ku muntu, nga buli kyakola kyonna olaba ki olaba kifu kyereere oba kikyamu. Bashira wa Nadhira ono abadde abuuza ekibuuzo kikwatagana n'okuba nti omuntu ayinza okwambala olugoye shariya naye nga agamba lwakuba busiraamu buno naye sandikoze eki sandyambadde. Alhamdulillah, kitegeeza nti okyali ku mulamu mutuufu era enniya yo nnungi. Tusaba Allah akutambulizaawo ekyokuba nti obusiraamu bukyakufuga era bukyakulamula, okkiriza obusiraamu okukola ki okukulamula. Yadde owulira nti onyigiriziddwa naye kitegeeza nti okyatambulira ku ki ku mulamwa gw'obusiraamu. Ekyokubiri, omuntu ono gwe twogeddeko nti waba avudde mu busiraamu, kyoba okoze kiba kikujje mu busiraamu, okudda mu busiraamu alina kwenenya nakuzaawo ekyo kyakoze eki kyabadde oba okugjawo ekyo kyataddewo okumenyawo shahada eyo. Tetumugamba nti ajje mu lujjudde alangirire nti nkomyewo oba nkoze eki, wabula yenenye asabe Allah subhanahu wa ta'ala musonyiwe ensobi gy'aba aguddemu. Bw'abanga yenenyeza tukakasa nti obusiraamu insha Allah aba akomyewo. Abadde ayogera ku kyokuyiwa amazzi ku ttaka. Era kyekimu n'okusooka okubuuza yamugamba nti alina abalala baaterawo babawako abamu baga nti bawako abalongo balyawo mu bbanga bayirako ku ttaka nga tananywa ku kintu kyonna, naye kirimu olusu lwa shiriki, kubanga bw'okibanga kigenderwa ddala kyakusooka kugabula balongo bano nga bw'olina okusooka okugabula, ekyo kiba kiyingira mu mbeera yazinabo ddye baleke babiriwawo wansi mu ttaka. Abantu balina ebintu byabwe bingi. Nitusaba Allah subhanahu wa ta'ala ngera okubanga taasa na kino ekyokubiri kyobuuziza nti naye gusinga si maama ogwe n'alibadde nkukuba nakyo kigwa mu shiriki. Tuyinza okugamba nti kino tekigwa nnyo mu shiriki nti singa tabadde maamawo, kiri kijja nti singa tabadde Allah naawe. Ebyo bayogedde luli okusooka nti era kufiraga kyagonja okudda kubeera nnyabo ebyo nga byajja mu ŋŋombo nga babyogera we bityo byotaka kutereeza butereeza kikyokka. Muganda ffe Abdallah Mubiru abadde ayogera ku njawulo ekyeri wakati butabuliigi ddiini oba si ddiini. Butabuliigi kigambo kyetaagisaamu obudde okukinnyonnyola, naye nga tabuliigi kitegeeza kutuusa. Bw'oba osomesa
kyekigambo kasitoba nti oli musomesa kiba kitegeeza nti oli mutabuligi. Buli musomesa yenna aba mutabuligi aba atuusa ebigambo bino. Ebigambo byetusomesa si byaffe, wabula tuyina gwe tutuusiza ebigambo bino okubanga tubituusa mu bantu. Kati si ddiini nti ddiini eri awo yeeyawulidde nti ddiini yagondi, wabula kiba kitegeeza kutuusa bubaka eri bantu. Oli agamba nti siri tekyandi kumenya nnyo Abdallah oli waba kyejjeemu muleke ekyo tekikumenya nnyo inshallah kikwatagana n'ekya muganda waffe ono Semanda naye era abadde ayogera nti batusaaza abo tusalire mabega waabwe ekyokusaala eswala ekyo kirala kitegedde tumugamba nti asaale eswala ye inshallah. Eswala terina buzibu yeetuuka naye ono omusango gwakusigaza ewa Allah subhanahu wa ta'ala kubanti avumiridde sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tusaba Allah mwenna batukumire. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.